You make my day shine bright. I love you more. Happy birthday, you're my friend. Yeah. One more year. Shiba Kalungi anatera okuzaala lengera ebivudde munnanga ate musikaani bisaanikidde ate media eby'omuyimbi Shiba Kalungi kw'ossa ate munnanga ate eyali ate mukaka miliyoni muyite munnanga ate wali Daniela yeekola bitya munnange wali jjukira nti no leero gabadde mazaalibwa ge wali wonna kakati ngenda kubeera nga ntandika munnanga ate n'omuyimbi Shiba Kalungi era omuyimbi Shiba Kalungi ataddeyo post munnanga ate egetinze viral mu ddakiika nga 2 munnanga ate negetingira ddala viral era nga boolabaawo naye ku bifaananyi ebimu byataddeyo era kati nga woolabaawo abadde alina waatudde kakati esayidi wali munnanga ate n'alaga wali munnanga ate ebyavudde wali mu sikaana kakati akafaananyi aka confusinze ennyo munnange abantu kwe kuddira ennyaanya ezo nga bw'oziraba ate nateekamu ate n'ebbiriŋŋanya mu makkati kw'ossa ate ne wali ne pepa muganda wange naye akafaananyi kano ka confuses abantu muganda wange gwe alaba Gemina TV abamu baadde beebuuza nti no ye Shiba agenda kuzaala mwana ki mulenzi muwala agenda kuzaala mwana ki muganda wange gwe alaba Gemina TV naye nga mwana muwala nga Shiba yeeyagala bitya muganda wange gwe alaba Gemina TV nga yeeyagala okukamala naye nga gwe naawe oba olaba akafaananyi ako kabadde kategeeza ki nga w'okalaba abadde ategeeza nti nno agenda zaala mwana muwala abadde ategeeza nti agenda zaala mwana mulenzi nze naawe commentinga likinga sharinga wali wonna muganda wange gwe alaba Gemina TV making sure nti no subscribinga kakati nga awo nga nvuddewo ow'omuyimbi Shiba Kalungi nkugambye nti no nina Daniela wali munange ali mu kucelebratinga amazaalibwa ge munange gwe alaba Gemina TV omwana yeekola bitya omukyala yeekola bitya wali munange ate emitala w'amayanja era nga boolaba naye nga bino byonna bibaddewo era nga Dr. Jose Chameleone munange nga akyali wali e Germany nga naye abyekolako okufaako obufi munange wali ebintu era nga boolabaawo poozi nga azikyusa azizze n'azizze eri muganda wange gwe alaba Gemina TV naye nga bwenti munange ate bwe nkyekizeko ate ku updates zino making sure nti no subscribinga nja kubanga nkomawo ate mu maaso eyo ne update endala.